Martha Mukisa atasaga. Martha, boza kwa tulaba. Balamusiza akabatulaba ku BBS Telefina, Fetuliko, amanya gange nzei Martha Mukisa sisaga. Sansenyo kubera namwe. Happy New Year. Okay. Yeah. Baza baza. Yo, Uncle Alan Cross. Yeah. Omanya omuyimbi kasarani ke bintu agala kujjamu. Omuyimbi akusangana Uncle Alan Cross Nega nyizo kulekamu. Sisobola kulekamu. Steady bro kiri kitya. Yeah man. Man. Endongo jiwulira oli atesanyu ngo ina hit kale. Just no bisanyufu nnyo kubanga bye nali nga nsabeera. Atengera nali nkiwulira nga bijjaba. Yeah, God is the greatest. Nduddemu just nga nkuba naye serious business. Serious business myaka ngeesatu awo. Okay. Otyo okuzaako oba. Nazizaako. Okay. Bakayita maama nnyabo. Mama nnyabo nakawulidde. Okay, so bade tunaka promoting nze bulungi. Just kabadde kakyali wansi mu radios kati tugenda kateeka ku video like munaku ntono nnyo twakishuti nze naye Jerry coming soon fena aba TV tukolera nnyo ku visual kati bwe kaba tekali mu kifaananyi oluusi kati gwe kyomanya wansi eyo kyekakoze kagenda kujja wagenda katya bakayita maama nnyabo kwogera ku bakyala balungi nga baneeno be tuli nabo waneeno kali awo girl you beautiful like Rihanna I wanna make you my baby mama Oli mulungi sikuana Tolinako kamogowe wakyama Yagwa mkubya umeme la kawaya You're smelling good like a rose flower Obero nyirira buli sawa You're looking kamogowe wakyama Yagwa mkubya umeme la kawaya You're smelling good like a rose flower Obero nyirira buli sawa You're looking so nice every hour Iye mama Iye mama nyabo nekati sokolinde kyewulika kitya Martha kyewulika kitya okubanga abayimbi nga oyimba nga obadde oyimba akayimba ka Baza abayimbi abasinga tebakwatagana omuleeta kushona agamba nze situula n'oyo no just no generation yakyuseemu Martha generation yakyuseemu Eteko kuba ati tuina connection tino ebintu byetuyitamu bifaanagana yes kati ogenda okwesanga saako gye tubaddemu yeemu kati ate osobola okuyisa munno bw'otyo nga saako gye mubaddemu yeemu yes Martha oyinza okwevuma social media sisobola why kubanga enfudde kyendi yes it's one of the medias that have ebindeese yes kuba kati tetubadde mu lockdown nga tuwali omuntu wakulabira naye ku social media nga abantu we bakulabira no causing traffic no teka yakayima but no kola ne bakalikinga nyimba zo kizo yinzo ogamba nti webaza ndooza abaana kutwaliza mu bavubuka bali ku internet zo yinzo ogamba nti this song was promoted by internet no almost all the songs almost all my songs starting with Sango Exiwo Tebatu Chawa now busy is trending the same whole limba lubateka ko ali trending ga Martha Mukisa atene lulako ata Sango ne Sango nalo lwali trending tewalula bakunga liko trending anatwe lwali lw'abantu babiri nga abantu bagamba muno maanyi gavaawa biti ya world winner amazeko ba wiki ngameka ali wali wagula nze mbadde nye Dubai oyita itononya challenge jokola biza wagulu nga weri nze kyambale nyagala okwebaza Baza music nze mpisa mnaki nokubeera nga osaamu nnyo abantu Baza teweegonza nnyo anebaza akayimbo ama Baza ye muntu ajja ala niva kubono Baza nakola koko ku challenge by the way nojja no commenting ngamba anti ngayagala omwongere challenge ane dachamanyi ku buli omu ama si ku buli omu si buli omu ba commenting oba just nze kyemmanyi my fans are my bosses buli muntu anyongerako aba more respect Martha wali commentize ko kugundi ku page y'omwana nga akoze challenge Okay. Yeah, I do it. Naye nze chembelieving antino even when I just pick it, even when I like, it is enough to show that I've actually recognized. Kumla jana scrolling through kuba nyingi, you know, katezange zilimu 20 plus K. And so scrolling but I make sure anti buli gender ba I like I show that yay njirabye so techina chekujako
either you can comment or like or duet anything techina kyekikujjako. Yes. Alright. Buli omu atuwa obugambo obusembayo tulabika okubeera twogereko eri bafaani baffe otuwa obugambo bwaffe obusembayo tulabika okubeera nga tukiggala. Ladies first. Ladies first. Omukyala w'amaanyi ono ate akubye kapinka. Eba naye nyumye nnyo Imo collection omwami oyo yanyambaza. Nengato bane mwagirabye. Linda ko mata wanika mukato n'empale. Yeyo yennyini gye mbadde ngamba. Eziriko. Ye mama. Tuli busy. Naye nga bambi Alan, thank you so much. You know where we came from, Nachi Afro Chan. I know. Nezjeri mu ghetto zaffe. Yeah, I know. Paka wakenzo tuvuddeyo n'ompayiriza naye kati ndowooza okirabye. Nawayiriza mbuno. Okay, baza naye atuwa obugambo bw'obusembayo tulabika obbanga ate tukiggala. Panenzi kyenyinza okugamba buli Munnayuganda ndaba this time. Get ready for music muleeta kubanga mukimanyi namwe mumulinze naye am the music. Oli under management oba weefuga? I'm under management, Noah management, Juma promotions. No, eh? Yeah, man. Black Magic Entertainment. Okay. Yes. Possible munugu musajja nga jalina mani. Je bali bonna abasajja bo. Kale omugambo tumidde. Kale program eno petuliko ebeerawo olw'omukaaga okuva essaawa zibeera 8 okutuuka essaawa zibeera 9. So if you feel like kakunyumidde bulungi nnyo kampi but maaso eyo tujja kulaba ekyokubakolera. I know bangi nnyo kati muli mugamba cruise time but tujja kubongeramu tofaayo mu maaso eyo. Otherwise Ivan kabadeko kamera bulungi nnyo ng'ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Devotion producer abaddewo bulungi nnyo ne tiimu yonna eyonaku olwalyo Faima. Mama wakulaba. Ntumidde nnyo maama wange omulungi ali awo ekawanda. Hajat Nansubugalukia wamu ne ssenga wange.